okuva mu newsroom mu lulimi Oluganda okuva mu bitundu bya Buganda. Oluvannyuma lwa mawanga gano okukkaanya bombi bazzaako ki oba kiki ekiddako oluvannyuma lw'okukkaanya ku ceasefire? Kati ekiddako nga Samisa Pakistan bwe yagambye mu bubaka bwe ku kibanja kye kya X kwe kuyita bano ttiimu ezigenda okukiikirira enjuyi zombi bajje mu Islamabad Pakistan bongera okugusa kuba eno ceasefire beetaaga peace deal ekomekkereza olutalo lwonna. Era amawulire galaga nti aba Iran Arachi ne banne batuuka e Pakistan akawungezi ka leero. Ttiimu ya Amerika esuubira okubeera mu Jared Kushner, Witkoff n'abalala esuubira kutuuka ku Lwakutaano. Enteeseganya zisuubira kubeerawo ku lunaku lwa 6. Kinaasinziira baba naakoma ku olwo baba naayongeramu ennaku obeera banaayabuka ne bagatuddemu ne wiikendi ejja. So eyo enteekateeka weeri naye bagenda okusisinkana ku Lwokutaano olw'omukaaga nga wakyaliwo okusuka omuguwa ku nsonga ezimu ezaayogeddwako. Ekisooka ceasefire eno ekomawa eyogera ku Iran yokka oba ne ku bitundu ebirala nga Lebanon ebirimu olutalo nga lusebuse ku kino. Kati eyo ensonga nejja kubeerako okusuka omuguwa kubanga ne mu lwatu kati bali mu kubagana mpawa yadde bali mu ceasefire ku ekyo tewali kukkaanya buli omu abiraba bubwe. Ekirala akagolomolo ka Strait of Hormuz bakkaanya okukagula ne bw'okagula emirimu gigenda kutambula giti ate awo tewali kukkaanya. Trump agamba twakkaanyiza amaato gaddemu okugoba nga bwe kibadde ng'olutalo terunatandika. Iran ega nti gayina kuyitawo nga galambikibwa Iran ng'ekozesa ejje lyayo. Kati eyo nsonga nayo eriko okusuka omuguwa era bo ne mu kiwandiiko kyabwe baagitaddemu Trump akyagiwakanya. So kakati ekyo kyekiddako mu kiseera kino. Nina kye nawulidde ekisimanyi oba olukoso ekyokugasasuza obutitimbi bw'ensimbi. Ekyo nakyo weekiri. Ekyo nakyo weekiri nti Iran era ensimbi ezegamba ekitundu ku zo zeyagala okukozesa okuzzaawo ebintu byayo ebyonooneddwa Abamerika. Naye n'ekyo tekiriiko kukkaanya. Ekyo era kiri mu kiwandiiko kya Iran. Ddala ku kibuuzo kyabadde mu Pakistan ekituusizza ekyababiri bano okukkaanya n'otulaga nti ate Pakistan eri mu lutalo ne Afghanistan. Kyokka ate bwe tugenze eno Pakistan yali ewomyeko omutwe ewiiki senga Pakistan ebadde n'okukkaanya ne Afghanistan. Obuzibu buvaawa okuba nti olwaleero Pakistan ate eri mu lutalo ne Afghanistan. Kakati olutalo luno nalwo lututte kumpi ebbanga lyerimu nalwo fakiti luli lukulu n'okusinga ku luno kubanga obulumbaganyo busooka okukolebwa ku Pakistan bwakolebwa 21 omwezi ogwokubiri. Luno olutalo lwakolebwa luno olutalo olwa Iran n'Amerika ne Israel lwatandika 28 so luli lukulu ku luno okusinga wiiki. Kati obulumbaganyo bwe bukolebwa Pakistan yali tenenya butereevu gavumenti y'Abataliban. Wabula ng'ega nti tekola kimala okulemesa ebibinja by'abannalukalala. Waliwo ekibinja eky'Abataliban abasinzi ab'e Pakistan naye nga basinziira Afghanistan okukola obulumbaganyo ku Pakistan. Simanyi oba kitegeerekeka kiyinza okutabula omuntu. Waliwo Abatalibani b'e Pakistan nga basinziira mu Afghanistan okulumba Pakistan. Kati gavumenti ya Pakistan egamba abamu ku bali mu gavumenti y'Abatalibani bawagira Abatalibani bannaabwe ab'e Pakistan ne basinziira eyo okukola obulumbaganyo. Kano obeerawo n'ekibinja ekirala ekya Islamic State in Khorasan province. Jukira ISIS etandikira eri e Iraq, Syria nejja ng'ebeera n'amatwale noono kusemazinga wa Africa mu Maghreb region yawe yinawo ebiwayi
inawo kibayita Al-Qaeda in the Maghreb n'ebibinja ebirala. Kakati Pakistan ekuba mu Afghanistan ebonereza abatalibani olw'okuyamba abatalibani be Pakistan okusinzira eyo okulumba Pakistan. Kati okukakana nga ne Afghanistan yanukudde olw'okugirumba. Olutalo ne lugenda maaso si lunene ng'olwa Iran. Era n'emiwendo gy'abasirikale abalufiriddemu mitono wewaawo emiwendo gy'abantu ba bulijjo bali mu 10,000 naddala mu Afghanistan abafiridde mu lutalo luno kuba amaanyi ga njawulo. Pakistan amaanyi geyina manene ku ga Afghanistan. Naye lukyagenda maaso. China, Saudi Arabia babadde basaale okujja nga bwe bafuna busizifayo obuwera wakati awo. Nene wetutuukidde olwalire mundu tena zikirira ddala wakati wa bano ababiri. Okay. Ne babeerawo munnaffe erinnya Iran naye ekibuzo kiri nti lwaki Iran eyongedde okuba ebikompola ate nga bakkaanyiza kuyimiriza ku ceasefire nga bw'onnyonnyodde. Kakati eyinayo obukompola bwesigadde ng'ekyakasuka obutono naye ebyo bibeerawo mu ceasefire. Zonna bw'ozeetoola okwetoloola ensi nti emundu ezikira naye obutonotono bubeerawo olw'ensonga ez'enjawulo. Kati ekimu ku kivuddeko ekyo munnaffe ekibuuzo kyaweereza kiri bwe kiti kiddayo ku strategic ambiguity eyeetooloolera ku ceasefire eno. Iran egamba nti mu ceasefire n'olutalo lw'e Lebanon luyina okuyimirira. America ne Isiraeli bagamba terukola kiteruyimirira. Kati okusinziira ku Iran, America emenye ceasefire munywanyi wa Isiraeli bwagenda maaso n'obulumbaganyi mu ggwanga lya Lebanon. Ate nga bwakoze bwe bukyasinze n'okuba obubi bukyalutalo lutandika. Kati Iran ebimu ku bino byekola kubonereza nayo egezako kusindika bubaka. Ekiralo olina okukitegeera nti mu Iran waliyo okusika omugu wa munda. Ba hardliners si bamativu na bya ceasefire eno. Bo babadde bakyayagala bagende maaso bemale gayaŋŋano mu America. Bemale gayaŋŋano ne America mu lutalo luno. Kati kyekimu ku bireese obuzibu. Naye ojja kwetegereza nti n'ensindika y'ebikompola ebyo eri takitiko okwewala okusazaamu ceasefire. Ekigendererwa kusindika bubaka kyekigendererwa ekikulu mu bikompola ebitonotono ebyo ebibadde bikyasindikibwa bukya ceasefire. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.